Ngati wali nsonga yonna ebata muganda waffe Okello Kyanaku ate tuvumirira polisi. Kitalo nnyo kitalo ddala wa NUP yakubiddwa masasi n'afiira ku sport. Esasi lyayiseebwa His Excellency Robert Kyagulanyi byonna bikunyumidde. OC wa NRM wa polisi akubiddwa wa SFC byonna mbikuletedde tugenda kubeera nga obyerabirako naye nga tetunagendayo ambadde nsaba eno video osoko gimpereka like bw'oba omaze subscribing nga bwegati ku mukutu gwaffe guno olunaku olwaleero nga benkugambye His Excellency Robert Kyagulanyi nga tannaba kubeera nga asimbula okugenda Masaka. Waliwo OC wa NRM wa polisi yakubiddwa masasi wa SFC nga agamba nti no ye ayagala kubeera nga asupportinga NUP. Video nyaga tujiwa obudde kubanga mulimu bingi ebyokuyiga. His Excellency Robert Kyagulanyi naye avuddeyo n'akunyonyola engeri Okello gye bamukubye misasi ku mutwe direct ne mubalula era omutwe gwa susabukuse oba skull ye omuzungu wakiyita mu biological term mbu yafiiriddewo era His Excellency Robert Kyagulanyi avuddeyo n'agamba ensi bannange lwaki mwagala kututa mba mwagala tugoba mu election mutugambe tuveeyo ebyaddala ye tayagala kubeera nga asula oba nga yuwa omusaayi cause of struggle. Sokola video ombulindoze mu comment section. Weewaawo n'olwaleero olukedde twebaza Omukama bakulisayo mwena abaganda baffe ababadde naffe Iganga tusaana okusaasira eri famire ya muganda waffe Okello Kyanaku nnyo nti poliisi ya Uganda n'amagye bakyagenda maaso kukola ebikolobero ku bannayuganda olunaku lwajjo twabadde Iganga nga tumaze ne lwali tutambula tuvaayo. Poliisi n'amagye bakubye amasasi, omusirikale yabadde na kamera yakubye amasasi nga tewali nsonga yonna ebata muganda waffe Okello Kyanaku ate tuvumirira ne poliisi okuvaayo n'ekudala bukudaasi lw'okutemula muganda waffe ne bagenda maaso n'okulimba nga bagamba nti nze mbeera nkumamu abantu omuliro naye nga bye mba njogera byonna bibeera kamera ne poliisi byekola era ensi yonna ebeera obiraba. Tugenda maaso n'okubiriza abantu iffe tuli bakuumi ba ddembe ye boogera amazima kubanga amazima ekyokulwanyisa kyaffe. Waawo olwaleero tugenda Masaka Buddu tubayita mwina abaganda baffe kusaza butuvaayo ate tugenda Ekimanya Kabonera. Tumanyi naddala mu bitundu bino ebya Buganda poliisi n'amagye beegumbulidde okukolanga effujjo ku bantu naye era twongera obakubiriza nti gwe kwata bendera ya Uganda otambule mu ddembe. Tubakiriza tubakubiriza mwena buli omukwata bendera ya Uganda kubanga ke kano akabonero ak'okwerwanako akabonero ak'okwagala eggwanga lyaffe ate nga tekamenya mateeka. Kwata bendera y'eggwanga tambula mu ddembe ojje owuliriza obubaka obw'enkyukakyuka naye gye tugenda okuyita ku makubo tubakubiriza temuyimirira makati mu kkubo wabula tujja bawubirako nga tuyita mu kkubo ludda ne ludda. Tumanyi nti babakolako effujjo babakubamu mu ogubalagala nga temulina musango. Nekwata bendera y'eggwanga sigala ng'oyagala eggwanga lyo sigala ng'oyagala enkyukakyuka. Lwaleero tujja Buddu tujja Masaka Mukama tukulembere. Alright, bino nga tubitadde ku mabali eyo ne badde speech ya His Excellency omukulembeze w'e Uganda omulonde gwe balonda bambi result ne bakola ki ne bazikwatamu ekyo mwena mukimanyi omukulu lumbuye alese bwino byaddala abana basajja abakuba abantu ate mulowooza siba M23 lwaki mambyoogerawe batyo njagala osooka owulirize omukulu lumbuye naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza haja tena kalembe bwalinnya okulombereddwa gwena ngoli n'ebizibu nambeera yabusimbye 29 somukubirako nabeera nga kuyamba sokolize lumbuye ayina byalese naye oyazira order nti shoot bane basigala nga bagenda omusirika ina order esooka is to first save yourself, take cover, then manya direction amasasi gava luddawa then balyoka mufune formation erumba omulabe apa mu direction ki bino ko bali kuna basirikale ko bali bajendo ba meja bani ne Museveni kwali kati kino njagala olabe videos zino bulungi nnyo maze okukolyako simple forensics nawe njagala okozesa obwongo bwo wetekereze kasooke na kama
Tunna bali ya polisi bali kubyabwe kensoso kuzanyira kako bali kubyaba balala bana bali ku kimotoka bafulumira kuba masasi ne okumanya kyenkugambye batategeera information yabo jasi wa musirikale wakubye sasa lisooka yeke nyini atire yekange yachaliye nasoka na wanga agwamokaba kyenkugambye nti omusirikale naba kuwa order soko maro kwegema obo kwekuuma nga tonnamanya wali ogenda kuzza sasi kuba omusobola okwekuba amasasi kansoke nkakuddemu kano okategeere bulungi nnyo wabula kyenjagala ofukasingeko nti babadde mu kimotoka nga bayimiridde ne bavaayo lumu ne bakuba amasasi naye ng'esayidi eri emmotoka endala bali ku byabwe obalaba awo mpozinze obalaba ne bafuluma obalaba kateru talo lusibuka lwa bungu ne kusigala abasirikale nga bakyali ku motoka bamu it is impossible abo bali ku motoka nono wa polisi nga yimiridde awo kankudize wano katono nnyo bali bonna ziri zonna emmotoka zola bali ku byabwe nene emmotoka ya UPDF bali ku byo balaba bali ku byabwe nowa boda wuyo waali nono wuno omusirikale ono waali awo balaba bulungi nnyo njagadde soka kulaga emmotoka ezo ziri ku byazo obalaba kata otuvudde kati kana akatambi kekagenda okulaga ekintu ekituufu lyokootegeere tunudde kano kagenda okulaga ne bavaako bonna ne batandika okuba masasi obalaba kati njagala bwe kunyonyodde ebintu biri mu katabe kana kukubira ngenda kakuddiramu bakubya amasasi bamala okuba amasasi era abagaji abasirikale abo bali ku byabwe teri mu nsi yonna musirikale awulira sasi nayimirira waali n'asigala nga waali. It was a well coordinated move okusinzira ku kyembadde nafunyeko emisana nga baagala kujjawo president awo wennyini mu kavuyo wabula ekitaasiza president abadde ne kamera nga weeziri. Yebadde mission yaabwe kubanga bo bagamba nti at least bamutuuseko obuvune nga tasobola kuddamu kutambula oba bamugjewo bujja. Era bw'olaba nti abasirikale abasinga babadde ne masiki, okitegeera babadde ne masiki, era wabuuza ani akasusa amayinja nkugambye nti bageto structure nga Christopher Damale yabakulira baasoose Kawempe ne badde ejjinja bwe baavudde ejjinja ne bagenda eyiganga babe bagabana bwe buyinja byabasajja bakubya amayinja okutinkuula olutalo olubadde uncoordinated naye ng'ate waliwo ekibinja ekina information ekola ebintu ebyo. Remember Didigi ali mu kukola command ezo ng'ali China. Didigi tali mu ggwanga, agenda kuweza mwezi nga tali mu ggwanga. Didigi oyo yali China essaawa zino manye era ondaba. Salamu alaikum agati nakalembe omusemi w'edduwa
bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'oliriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529. Temuddeeyo ne mwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno.